Enaku zino abawala balina pressure and excitement to get into marriage. Naye nga bw'oyogera ku marriage, buli omu planninga ku dress, the shoe, the maids, the decoration, the food, the photos, the makeup, the look. Boyina okufaanana, your guests, guest list in fact osobola ogitegekera n'emyezi omukaaga. No one thinks about days after the wedding. Kati after the wedding, we wali challenge nti marriage is hard kasitoba nga wagenda tolina kintu mutwe kye bayita commitment. So bw'obanga oli excited about the wedding day si ku lifetime commitment kasita ogeza n'oyingira mu bufumbo bugenda kuziwalira, ogenda kubeera depressed. Ne wabawo pressure eya eva nnyo mu church nti buli omu akutunuulira gamba genda ng'oluddewo munne agenze, and then olinawo pressure eya you shall not fornicate. Bw'oba togenda fornicatinga tukusubira kubanga weegatta oli mu bufumbo. Kati n'ofumbirwa olw'akaboozi which will take katugambe 30 minutes or you know about 1 hour, zonna eddakiika zemututte with your spouse, look bigenda kuggwa. Then what? Ogenda kuba stuck with this man or woman obulamu bwo bwonna. Oli stuck n'omuntu gwe era ojja tuuka ogambe nali sitegedde nti kijja kuba bwe kiti. Yalabika yakyuka teyakyuka. Tewafaayo kumanya before getting married ti omuntu ono yaani. Kati bw'obeerayo mu bufumbo bwe buti ogenda beera depressed. Olaba ng'oli stuck n'omuntu gw'otayagala nti byonna byali tosobola bigumiikiriza. Kati ogenda kubeerayo ng'oli depressed, ogenda bulwa emirembe. Because sex agenda twala seconds. Kati wabawo yagenda nga omukolo gumu excitinze n'atuuka eyo ogenda olaba nga a week or 2 weeks or 3 weeks kati reality nti olina omuntu ono waliwo obuvunaanyizibwa. Naye obuvunaanyizibwa bw'oteetegekera oluusi tobusobola nabbusobola. Waliwo obuvunaanyizibwa bwe tumanyi ng'oli mwana muwala. Nti omwana omuwala obeere wamu ogenda kulabira bazadde bo, ogenda kwoza, ogenda kufumba. Naye bw'obanga ate ogenze mu bufumbo eno olinayo authority endala kati eringa replacements ey'abazadde, oyinza okuba nga wagenda ngolozo ojja kuba ne freedom kubanga ovudde waka. So in marriage ogenda kulya, olina weetegekera n'emmere gy'oyagala, weefumbira ky'oyagala. Naye waliwo obuvunaanyizibwa obw'okubanga you wake up ng'omuntu ono buvunaanyizibwa bwo. Abazadde wali buvunaanyizibwa bwabwe ng'oli mwana be bali bakuvunaanyizibwako literally everything be bakivunaanyizibwako. Kati mu bufumbo wadde oli mukyala omwami buvunaanyizibwa bwo. Omwami si na mwami yokka, enju yo yonna n'ab'omunju yo oba otandise oba ozadde oba olinamu abakozi, you're supposed to be a homemaker now. Okuba homemaker kitwala effort, kitwala compromise, kitwala sacrifices nti ogenda tuuka nga for your home ogenda kusacrificing obudde bw'obadde owa mikwano gyo. Kituufu naye wamulondayo mu bonna. No, emikwano tewagireka, they are still your friends. Naye manya yawula omwami n'emikwano.